Abaluganda Mukama yeebazibwe. Nebaza Mukama olw'obulamu bwange. Nze ekyamazima buli musajja anjagala tampa kye kisooka. Ekyokubiri temuseeka bannange. Ekyokubiri buli musajja kati nafuna abasajja babiri nga baagala kumpasa ebya siriyasi. Era nga bagamba ne mami omuwala we tugenda mutwala biwedde. Naye nga n'ekkanisa ebitegedde tadda. Kati ogwaddako omulala baamugoba ku mulimu. Yesu yeebazibwe abooluganda. Kino nze kyatuuka ku sisita wange. Omusajja yasooka okufuna famire yatabanguka, buli omu ne yeekyawa, buli omu ne bamugaana, omusajja n'adduka. Omusajja owookubiri bwe baali bagenda okukyala, ebbaasi yabuukako omupiira ng'afulumye mu bbaasi ne guva eri ne gumutomera okugulu ne kumenyeka. Okukyala ne kubeerawo. Ku kwanjula ne bamugoba ku mulimu ng'okwanjula kubulayo wiiki 2. Okwo nako n'abeerawo. Ku mbaga baabagoba mu nnyumba. Abaluganda Yesu yeebazibwe. Kati nze kino ekintu kyatandika okumbeerako nga nina emyaka nga 18. Dadi yali angobye ewaka. Kati waliwo omusajja yali anjogereza naye we yali agenda okumpasa ng'ategese bulungi atandika okumpasa. N'agwa ku accident kataafe. Oyo ne mmwesonyiwa n'ensirika ne ngamba kankomewo nsinze Katonda. Ne wajja owookubiri ne tutambula. Kati we yategeka nti agambe ajje ewaffe. N'ayiga okunywa enjaga ne bamugoba ku mulimu n'afuuka nga tategeerekeka n'ayonoonekera ddala. Ne mbyesonyiwa. Ne wajja owookusatu. N'aŋŋamba omanyi ebbanga lye tutambudde kati nsaanidde ŋŋende ewammwe okubanga abatandika tutegeke. Omulimu ne guggwawo naye n'atandika n'asiriwala n'afuuka mubbi ne bamusibaasiba bw'atyo. N'aŋŋamba nenzigwamu amaanyi naye ne maa ne ŋŋamba kanyimirire nsabe. Kati eyasembyeyo recent wayisewo nga na wiiki emu naye adde agamba batuteeketeeke tugende ewammwe. Baamugobye ku mulimu oba baamugobye oba ali ludda wanze simanyi na gye yagenze. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze omwami eyasooka twategeka eby'emikolo okukyala ewasenga okwanjula n'eddeeti eya embaga byonna. Naye waali wabulayo wiiki emu senga we n'amukubira n'amugamba pozi mpulidde nti ogenda wasa. Naye buli kyabugagga kyonna taatawo kye yaleka teri kye ngenda kuwaako. Naye w'omala owasa njagala ojje onkubiranga essimu ng'omaze okuwasa. Wayitawo ennaku 2 ebigere ne bizimba n'alwala ng'omulwadde wa sukaali ne bamukebera nga tewali kalwadde konna n'alwala nga tasobola na kwambala ngato buli kimu ne kifa. Awo ne batandika omwogerera biki n'abula. Owookubiri yaŋŋamba blessing ndi mukumaliriza mu Gwokutaano ndi kumaliriza okusoma yakola medicine ng'ali kumaliriza then tutegeke eby'emikolo. Waali wabuzaayo wiiki emu n'amala n'ebibuuzo bye bulungi. Ex-we yakomawo n'ayingira ennyumba ng'ono taliwo n'agimenya n'asalasala ebintu byonna n'afuka omusulo baketi ne zijjula n'ateeka buli mu kimu n'agenda mu famasi ye n'abantu bonna ne bakwata eddagala lyonna ne babisuulasuula byonna kati ali ku 0. We mukubira ne mugamba kati Christmas kiki angamba munaye nange simanyi kyatuuka. Teri kyekola kyokka bwana wange kintu kirina amaanyi gaakyo emabega waakyo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nange nasooka nenfuna omwami kati ne tutambula mu relationship nga myaka 2 ne tunoonya ssente ne zibula ez'okugenda okwanjula. Ne tugenda ne tushala
bwe twavaayo ne batuwa ddeeti ne tujja ne twewandiisa ne wano ng'embaga egenda kubeerayo mu Gwakusatu. Omusajja yafa nga 27 mu akisidenti eyagwa Kayabwe nga 27 Desemba nga twakava mu Christmas ng'atwalayo kadisi za mbaga. Gaba mu ebizibu egy'ekika mbakutula olwaleero mu linnya erya Yesu. Mukubire mu ngalo Yesu Kristo waffe. Nolwekyo omukwano gwange bino by'obadde oyitamu ne bikuleetera ennaku n'otabuka n'okyawa abantu naye nga waliwo ekigoberera. Amiina. Kaakati no bw'osoma mu kitabo kya Zaakaliya essula 8. Zaakaliya essula 8 oluggi lwa 13. Nga bwe bwali ekikolimo wakati w'amawanga, bwe kityo ngenda basumulula liidako. Ngenda basuula mukole mutya? Ngenda basuula mubeere omukisa. Nolwekyo osobola okubeera omukisa eri omuntu ate oyinza omufuukira ekipali. Okitegeera? Kiraga totyanga kufumbirwa omusajja mwavu. Ojja mufuukira omukisa kasita omalawo kusumulwa. Naye ne bwegomba omugagga ng'oliko ekipali era ajja kwavuwala ggweyo. Okitegeera ekigambo ekisigako obukulu kwe kusumululwa. Amiina. Era Mukama agenda kikolera olwaleero. Aleluya. Kati ne bw'oba osobodde okufumbirwa omuntu ng'abadde mugagga naye era asobola okufuna ebizibu bye bimu. Amiina. Tugeze ku namba 6. Obugumba obutazaala. Saagala ogezeeko olaba oba ozaala. Naye nja kukulaga obubonero obulaga nti oyinza okugumba wala. Ebino bino ebizibu by'abakyala bonna awamu okutwalira wamu. Kuvaamu embuto, ebyo nabo babiroga, oba ebizibu egy'ekika bikola. Okufiisa abaana. Buli mwana gw'ozaala afa, oba n'okuzaala abaana ab'ekika ekimu. Producing children of one sex. Ng'ozaala bawala beereere oba balenzi beereere. Bw'oba ozaala balenzi beereere, bw'ozaala omuwala, bw'ofuna olubuto lw'omuwala nga luvaamu, oba bw'ozaala omuwala ng'afa, oba ng'afuuka kigwengeregwengere, tatambula, alinga kizooto. Ng'ekizimu kiri mu nnabaana obwo kitta abaana ab'ekika ekimu. Aleluya. Twayogere n'ekikolimo eky'okuvaamu embuto, eky'okuggyamu embuto. Ekyo nakyo mukwano gwange. Njagala Mukama Katonda akikusumulemu olwaleero. Onoosobola okujja n'otuwa ku bujulizi wakaggyamu embuto 4, 5. Ye n'omala ovaayo gundi. Kyenjagala okutegeeza nti ekikolimo eky'okuggyamu oyinza obutazaala kasita oggyamu olubuto. Olabye nabaanawo oba omukolimidde amanyigiddemu ekikolimo oyinza okwesanga nga tozadde. Mukama yeebazibwe. Naye tugenda kwenenya Katonda alina ekisa kingi n'okusaasira, agenda kusaasira kuggyeko ekikolimo ekyo mwana wange. Mukubire mu ngalo Yesu Kristo. Kaakati bino bye birooto ebijja. Bw'obanga oli mu kikolimo ekyo era n'osumulula ojja kulaba nga tokyabirabako. Ekisooka oloota weegasse n'abasajja. Emisimu egy'ekika nga gyakuwasa oba emizimu egy'obwenzi. Bw'oba oliko ekintu ky'obwenzi, emisimu gino gijja n'oloota nga weegasse n'omusajja. Era omuntu nga ogenze mu kotisipu n'omusajja n'oloota nga weegasse naye, ebintu bikomawo ne bifa.
kasita oloota nga weegasse naye nga bifa. Ne bw'oba ng'ofumbiddwa n'oloota nga oli lubuto ng'oli lubuto n'oloota nga weegasse n'omusajja lusobola okuvaamu. Ng'ofumbiddwa n'oloota nga weegasse n'omwami wo nga mufumbiddwa musobola okwawukana. Ekyo ekizibu kye bayita kawuula, kyagala obeere muwuulu nga tolina musajja wa lubeerera. Aleluya. Sexual kijjira mu bifaananyi by'abantu bangi. Sometimes oyinza n'okuloota nga weegasse n'omusumbawo n'olowooza nti ekizibu kiri ku musumba n'odduka n'ekkanisa naye ekizibu tekiri ku musumba, kiri ku ggwe. Kyo kijjira mu kifaananyi kya buli muntu yenna. Naye kinneewunyisa nti mu birooto togaana, so nga ate emisana tosobola kikola. Naye mu kirooto n'agagaana tewali. Era ekisajja bwe kijja nga kikutwala okke tugende nga mwambuka amadaala paka ku buliri. Era omala kuzuuka n'ogamba bino biki bye mbadde nkola. Kale no sitaani asobola okukontrolinga mu birooto, naye Yesu agenda kuyingira mu birooto akutuleka ekisajja ekyo. Aleluya. Kwegamba mu birooto obeera quite ignorant nga tolina ky'omanyi. Wabula Yesu yekka yalina okukontrolinga omwoyo gwo, bwe weeroota gwe mwoyo gwo yagenda ogusikayo olwaleero. Amiina. Ekyokubiri, buli oba ogenda mu period osooka ziroota. Osooka kuloota period ezo n'ozigendamu. Ekyo kiyinza okuleetera obugumba n'ogumba wala n'otozaala. Era bw'oba okiroota ng'okyali singa omukwano gwa njagala osumululwe, ekintu ekyo kita obulamu bwo, oba ofumbiddwa osobole okuzaala abaana. Era oluusi nga buli oba ogenda mu period osooka ziroota, kikimaze ekyo. Oluusi oloota ozadde abaana, buli oba ogenda mu period olumala kuloota ng'ozadde abaana, oba ng'olabirira abaana, looking after children. Ebyo byonna biyinza okuleeta obugumba. Oba buli oba ogenda mu period osooka kuloota nga oyoosa abaana. Oba nga waliwo ekisolo ekikuyonka amabeere. Oluusi oyinza oloota omufu eyalina ekizibu ekyo, naddala nga baakuloga, bakusimbira eddagala ku malaalo ga ssengaawo eyali tazaala, yafa tafumbiddwa, era buli kaseera naawe gw'oloota. Ani aloota omufu oyo eyafa tafumbiddwa? Jaawo tubuulireko maama. Kwegamba olyoka oteeka tufune bano babiri bokka bannange, obudde tulina butono, tugenda kusaba. That is uniformity. Omufu oyo aleeta okufaanagana. Omuntu bw'afa, omuzimu ogumbaddemu tegufa, tegugenda magombe, kati gujjira mu kifaananyi kye, naye gukwambala ofaanana oli eyafa. Gamba sigenda mufaanana mu linnya lya Yesu. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Nze mpozi musumba ekirooto kye ntera okuloota. Nze ndoota omusajja yali kitange. Nali muto nga ndi myaka 17, yafa. Kati bakwata blanketi yange ne bagiteeka mu ntaana. Naye abooluganda ntuuseeyo n'okufuna obufumbo kizibu. Nafuna ekintu, nafuna omusajja mu relationship. Tuli myaka 12 Mukama gwe yandaga. Naye omusajja buli bwagezaako kubanga ayagala kwogera nange ekintu kyakwata zino engalo, kirwana nange nakati musumba abadde ayogerera nga kijja ne kinsimba mu bitundu by'ekyama ekirondoota yali kitange nga agize kwegatta nange. Mukama yeebazibwa abooluganda. Mukama yeebazibwa abooluganda. Nze ekizibu kye nnina bampa amannya ga jjajja wange ng'ewaffe yali anoga eddagala.
kati ate nakulasize sikimanyi kubanga mu buto bwange bwonna nalootanga omukazi ng'aba ayambadde gomesi 2 nga wansi emu eyiise we bati ng'endala waggulu agyambadde naye like buli we bankolangako akantu konna oba nenkaaba banenga ndoota omukazi ng'omukazi ampembejja buli seera ngamba njagala mbeere nga neebasinziremu ndaba omukazi oli kumbe nja kukula ekintu kindeetera obuzibu oyo jjajja waffe teyafumbirwa ate teyazaala ate Mama toddayo munaku tereera. Watyo? Kati like kubanze saakulira waffe nagendayo mu 2016. In fact when nagira wano nera we nagendera ne waffe kati ntuukayo ngambimanya ngampulira amanya ge bampita nga bagasoosowaza nnyo ne ngamba lwaki bampitagana amanya. Buli omwe waffe nga ndaba mpanya ekitiibwa ne mbuuza kiva kuki. Kati ne bakinnyinnyonnyola nze nali nga sikimanya ebbanga lyonna naye ng'era nakula ng'omutwe gunuma nze nakula omutwe gunuma weyabayi nawulirako ne baanko bange nga bagamba ne banange singa omwana afa n'awumula naye omutwe gumulumye. Kati ekiseera kituuka era ebyokusoma byagaana nze omutwe gwannuma mpaka we nagamba mpanise nkitadde abasoma bokka si be babeera mu nsi. Kati we natuuka ekiseera nga ndi mukulu bannaye nga buli kiseera era ebirooto bijja ebyamadagala ne ŋŋamba nze sigenda tuula mu nsiko sigenda kukola kintu kyonna era balimba. Kati abe waffe nga bagamba ne woonookola otya okuggyako ng'okoze ekyo togenda kutereera ne mbagamba oba sitereera kanfe anti bagamba waluvaawo olukwata omulala kale kikwata omulala sigenda bikola. Kati ekyavaamu mu omutwe we gwawona we najja wano bannaye kyafuuka lubuto. Abooluganda olubuto lunnumye gye nkomye okusaba olubuto lunnumye. Muzeeyi wansabira lwali Friday oba kiro Friday ndoza last week eri but 1 bannaye we wamala okunsabira bampa kitanda. Abooluganda olubuto lunnumye walutaba blada nsobola ofuna sayini za sukaali nsobola ofuna ki fibroids byebizimba byafuuka bizimba buli lunaku ingwa ku kkubo nembeeranga naye nga ndayira Katonda omulamu oba kinvaako oba tekinvaako nze sigenda kuweereza sitaani sijja biweereza oba bampulira gye bali oba bandaba sigenda bikola era nabagamba nagamanya nagejjako naye emabega w'ebyo byonna bagamba nti mu famire yaffe baali tebazaala kati mu butazaala balina gye bagenda mbu banywa oluzaalo kati mu kunywa oluzaalo ne basigala nga tebasasudde kati mu butasasula ngero nalyo bbanja liryawo lirala era waffe weesanga nga basenga baffe abasinga balina balenzi bokka abalala balina bawala bokka ate waffe omwana omulenzi bwa bbeeyi fere waffe omulenzi teyeepankwako tazaalika era omwana omulenzi waffe wayimirira wali okwogera toyogera kigambo muleke ayogere yeyagale nga bw'ayagala babagamba bazaale ensi bagimaleyo oba balabire oba tebalabira bazaale buzaazi naye abooluganda nze kinyimiriza wano olubuto bannanga olubuto lunumye naye muzeeyi nalukoma lwaleero maama wange lugenda kuba lwaleero tofaayo ogenda tukwatako nga tusaba tojja kuddayo kulubulira bulumi naloota ekirooto nga Amina. Kale ekizibu ekyo okiwulidde bulungi. Ekintu ekirala kyekya periodic pain. Obulumi biseera bya period. Olwalira ddala abamu n'okukola ne kulema. Ennaku zonna z'omala mu period ng'okaaba. Obulumi biseera bya period. Akati olebe ono bamutuma erinnya lya ssengawe yafa tazadde siba yafa amanya nago mugagendera erinnya nalyo lireeta identity. A name is an identity. Bw'oba kutuma erinnya ly'omuntu oli eyafa tazadde ofuna identity ye naawe n'ofaanana ye okufaanagana okwonna Mukama kwagenda otuggyako olwaleero. Amiina. Akati ebirooto ebyo bireeta ebizibu bingi nnyo kasita obikulemerako nga bikulemeddeko olemeddwa okubisumulwamu osobola okufuna ebizimba mu nnabaanayo.
fibroids buli lwoloota nga byejja kasita oloota ng'ozadde abaana ozaala bizimba ne biba bikulongoosaamu era biddamu okuggyako Yesu ng'akusumuludde. Osobola okufuna bleeding etekoma naddala oluusi abamu baloota ng'emisota gye bayingidde ebitundu ebyekyama oba ekisolo nga kikulumya mu bitundu ebyekyama no bleeding throughout nga tokoma oba ng'oddiŋŋana mu nsonga buli kaseera piriyodi zo nga ziddiŋŋana tezitereera mu mwezi ogendamu emirundi 3-4 oba oyinza obutagendera ddala mu piriyodi okumala ebbanga ng'omukyalo ono bwe yatubulidde n'omalira ddala emyaka waliwo yajja wano nga tagendako mu piriyodi wadde okumera amabeere talina mabeere talina piriyodi naye Mukama yamusumulira wano munnange. Osobola okufuna discharge embi ennyo. Osobola okufuna masturbation okwematiza ebirooto ebyo naddala ekyokwegatta kikuteekamu okwaka ne weesanga ng'otandise okwematiza ate okwematiza oba oyenda kubanga omuntu yematiza asooka kufuna birowoozo bya bwenzi ebirowoozo eby'obwenzi bikuwonoona ne weematiza okwematiza oba oyendera ddala addayo ate mu kikolimo eky'obwenzi Mukama agenda kikusumulamu nakyo olwaleero. Aleluya. Mukubire mu ngalo ez'amaanyi Mukama. Kaakati bwe tunaamala mu kusumula ebintu ebyo byonna byonna n'ebirooto n'ebikolimo akati twagala tumalirize naki ne okufuna omubeezi. Gamba oyo. Kaakati Mukama Katonda bw'anaamala okusumula agenda kuteekako kye bayita favor. Laba mu kitabo kya Eseza essula 2:15. Wano kabaka yali anoonya abakazi ab'okuwasa ne bamuleetera abakazi 120. Naye mwalimu obulokole oba gwe twandiyise Omuyudaaya omu Eseza. Ki ekyabaawo essula ey'okubiri 15. Yagenda ne artificial teyagendako na artificial beauty, teyayongerako ka piisi, teyateekako eyelash wadde eyelids byonna. Yagenda ne natural beauty ewa kabaka. Kyenjagala okugamba omwana we Katonda nga yakutaddeko ekisa n'okuganja ne bw'ogenda ne French card. Amiina. Yagenda ne natural beauty ye. Ki ekyabaawo? Simanyi oba omwoyo olwo bwagugobera. N'aganja mu bantu bonna abaamutunuulira ng'agenda ewa kabaka. Oti atuuse ewa kabaka olw'16. Okusinga abakazi abalala bonna. N'alaba ekisa n'okuganja mu maaso ga kabaka. N'amukola atya? Kubira mu ngalo Katonda. N'alaba ekisa n'okuganja nti ekisa kitegeeza ki? Ekisa kwe kufuuka oba kwe Katonda nakukolera ekintu ekitakugyamu. Kano kaali kawala kamulekwa, tekalina kitaawe na nnyina waako. Naye ne kafuuka, Katonda akatako ekisa, ne kafuuka Kannaabagereka eri kabaka yali afuga ensi yonna mu kiseera ekyo. Ekiraba kyeggamba nti teweeyooma kikyoli Katonda kasita akuteekako ekisa ne feva
bisingira wala nnyo ekyo kyeweetaddeko. Teweeyooma n'omuno ogumu. Gamba Yesu ng'ogenda okunsubulula, ogenda kunteekako ekisa n'okuganja eky'obufumbo. Mukama agenda kikuwa olwaleero. Essula ey'omukaaga oluyosooka lugamba lutya? Mumbulize muno, wali obuziza ku musajja otulogwe? Olira omukyalo oli yasoose tuwa obujulizi yagambye, nampeereza ka message nagamba ontambulira, yamugamba atya? Ontambulira mu mutima, otuuse okutambulira mu mutima gwo.